Mpigi y'emu ku disitulikiti ezagattibwa ku kibuga ekikulu Kampala mu nteekateeka eyatumibwa Kampala Metropolitan. Kati mu nteekateeka eno mwe muli okuzimba akatale ak'omulembe aka Mpigi Central Market. Olwaleero abakungu okuva minisitule y'ekibuga Kampala nga bakulembeddwamu Engineer Dennis Adrol akulira ebyokuzimba minisitule eno, abakulembeze ba disitulikiti y'Empigi nga bakulembeddwamu akulira abakozi ba gavumenti oba KAO Edith Namayega, amyuka RDC wa Mpigi Sad Mwanje Mutesaasira n'abakulembeze b'abasuubuzi abakolera mu katale k'Empigi abakulembeddwamu ssentebe waabwe Dirisa Mwanje. Abaweebwa eddimu ly'okuzimba akatale ak'omulembe n'abalala basinkanye okulaba omulimu guno bwe gugenda okutambula. Kampuni ya Hebron Investments Limited eyakwasibwa eddimu lino aba UB Consulting Engineers Limited abeebuuzibwako mu kuzimba akatale kano babategeeza ng'omulimu ogwabaweebwa bwe bagukutta akasoobo. Bano basabiddwa okwanjula enteekateeka yaabwe gye balina mu kuzimba akatale kano. If you have been shown the site, you are supposed to give us a layout plan. How are you going to arrange that place to fit the vendors? By now you should have given us that. This is something we're working hand in hand with the consultants to ensure that we actually comply, and we'll be able to submit this in time. To the work program, we'll have this submitted by Tuesday next week. The commercial officer did state that he needs timelines for these documents. Mu kwanukula bano bategeezeza nga bwe bakyalina eddimu y'okusengula abasuubuzi bano okubaza mu kifo eky'ekiseera mwe balina okulindira okutuusa nga akatale kawedde. The users are going to be relocated to a temporary place where they must work for some time, serve their customers for some time, and earn a living. Kyokka ne gye buli kati bagamba nti tebannaweebwa lukusa lusengula bantu bano. I have signed consent to show that every vendor is willing to be relocated on the other side with no any grievance. It is on this basis that we shall be instructing the contractor to commence on this work. Bagumiza abakulembeze n'abasuubuzi ng'eddimu lino bwe liri ery'okutandikibwako amangu ddala era nga lyakuggweera mu kaseera akabaweebwa. Mu bbanga lino ndowooza mu ekibbanga eritasukka mwezi abantu tugenda kutandika okubazimbira akatale bakagenda okusooka okudda mu biseera ebyokumpi, then tuluke tubasengule mu myezi ng'ebiri okuva kati. Mu myezi ng'ebiri oba obutasukka myezi 3 tugenda kubanga tubasengula tukamenye tukutandika omwaka omulimu okuzimba kujja kuba gwa mwaka guno era tewali budde era tetugenda kusaba bbanga lyakweyongerayo, tugenda kukolera mu bbanga eryo lyennyini. Akulira abakozi ba gavumenti Empigi oba KAO Edith Namayega asabye abagenda okuzimba n'abeebuuzibwako okukwatagana okusobozesa eddimu lino okutambula obulungi. Kasita World Bank ewulira nti olwana ne mukazi wo mu nnyumba nabo bajjawo ebyabwe. So Mpigi Town Council tulina okukwatagana, tetwagala kerere mukole council resolution ate ng'egamba bya district etuyita muba mutukoze bubi. Era n'abasabye okuteekawo abakozi ab'enkalakkalira okutuusa ng'omulimu guno guwedde guleme kutaataaganyizibwa. We know you're managing 3 markets. We don't want the same team to be in Kauku, Wakiso and Mpigi. Can we have separate teams? Because we don't want to have a meeting here and say, you know, they are in Kauku. You know, the meetings are also happening there. Can we have ours specifically? Babatuuze basabye abakulu balowooze ku baana baabwe ab'omu kitundu okubawa emirimu nabo baganyule mu nteekateeka eno. Like abaana okufunamuko ku mirimu twandyagadde criteria ki, mitendera ki gye bayinza okuyitamu okwapulayinga okubanga ate nabo bafuna ku contracts ezo okubanga tuganyibwamu nga banatawuni council. Abantu b'omu byalo betukozesa olusi batusumbuwa. Ffe tukola nga tulina programu zaffe nti tujja kusasula ku lunaku bwe luti be basinga okwekalakaasa, be basinga okututawaana. Nojja ogenda obayitamu nti mwekalakasiza lwaki nze manja omutwalo kati nze manja 15,000. Abamu baali basayinizeeko najja n'agamba nti eyosigirira si yange ng'ajeegaana. Abantu b'oku byalo abasuubuzi abeetabe mu lukiiko luno basimye enteekateeka eno era beesunga akatale kapya. Gavumenti yatulowoozezaako naffe ng'abantu baawano. Tuvudde wala mu mbeera bala balinga bakolera bweru tebalina bifo naye kati tumanyi tulabe okusinzako katale kano batukalabire buli muntu ajja kufuna wakolera atya nga mulungi. Wabula bano babasabye okweteekateekera okufiirizibwa okuyinza okujja n'enkulaakulana eno. Temusuubira nti byonna bigenda kubeera biri soft.
wagenda kubaawo abagenda okunyigirizibwa n'okufiirizibwa. Temulowooza nti sagala babalimbelimbe mbu bye tugenda okukola byonna byakufunamu ku ssaawa eyo. Singa tewabaawo kikyuka, eddimu lino lyakutandikibwako mu mwezi gw'okutaano omwaka guno.